إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيبتي وتشاغينا ماسو نرسالة إينو يوم مني أوجتيوا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله رسالة يتبع 10 قواعد في تزكية النفس principles 10 oba ebikolo 10 ensonga 10 nga bw'obeera ozitambuliddeko owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuzakka omwoyo gwo obeera mbaddu abalongoofu abanayingira ejjana ey'ekitiibwa. Era nga twogera tukyali ku qaida ey'omunaana gye twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa ne tugamba tugenda kufuna emisomo 2 oba 3 ku qaida eno obutafaanaganako ne qawaidi zonna ezikulembedde. Qaida eno erina omutwe ogugamba takhayyuru aljulasaa'i wantiqaa'u arrufaqaa'i, nga okufundiza amakulu ga qaida eno kwe kubeera nti nno akutegeeza omanyi ono ow'ekitiibwa nti mu ebyo bigenda okuyambako okubeera omulongoofu, kwe kubeera nti olondoba mu bantu bonna n'obeera nga tokwana okuggyako nga okwana oyo agenda okugasa mu ddiini yo. Wansi yaleeta aya egamba nti wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Tugenda kudda ku bigambo by'omumanyi ono w'ekitiibwa bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala tubirabe, naye ng'ebigambo bino tetunnabigenda kutwalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa obukulu bw'okubeera nti nno omuntu yenna alina omulamwa gw'okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah musiimu gyali, nga naye musiimu eri Allah we subhanahu wa ta'ala. Alina okubeera nga akwana emikwano egisobola okumuzza ku luguudo lw'obuluŋŋamu bw'abanga awabye n'agwa eri mu kiwonvu ky'obubuze n'obwononefu. Omukwano gutagenda kulaba ng'owangaalira mu haramu ne gusirika, wabula okugenda okukugambako nti owange ate bino biki. Omukwano gugenda okujjukiza essola, ogugenda okujjukiza okusiiba. Omukwano gw'otagenda kubeera nga weesisiwala ng'oyambadde mu nnyambala y'obusiraamu, ng'omukwano ogwo ogumenya, wabula omukwano ogusanyukira ennyambala yo ey'obusiraamu, kubanga nagwo bwe gutyo bwe gwambala. Idhan oteekeddwa okubeera ng'okwana abantu abatuufu osobole okubeera ng'otuuka mu maaso ga Allah eddiini entuufu n'obulongoofu Allah bw'ayagala. Era twakira musomo gwaffe ogwo ogwaggwa nti buli kintu kyonna ekikulemye okuteekamu nkola mu ddiini, weetegereze nnyo abakwetoolodde. Banno b'osiiba nabo ojja kusanga ng'ekikolo kubo kubeera nti nno ekintu ekyo baakisuula omuguluka. Lwaki toyambala jilbaab? Tunuulira mikwano gy'onfanfe bambala batya. Bw'osanga nga temuli ayambadde jilbaab, munnange manya nti eyo y'ensonga. Bw'owangaalirawo ku mulimu bambala batya. B'osiba nabo bambala batya. Wahaka. Era otunuulira abantu abalina emikwano egyambala obulungi, ojja kusiŋŋaana nga nabo bambalanga bo, oba waakiri nga babasemberedde, kubanga emikwano gino gibayambako. Nga bwe twagamba nti tekimaakinga n'akamu n'akeddagala okusanga abakyala ababiri nga batambula mu luguudo, omu nga yambadde kammini akakoma eno waggulu, omulala nga yambadde jilibaabu. Lwaki tebasobola kutambulira wamu? Kubanga buli omu yeesittaza omulala.
idhan nikitegeeza nti nno omuntu atebenkera omutima gwe ebbanga lyamala nga awangaalira mu bantu abamufaanana. N'olwekyo fuba okunoonya bannaddiini obakwani ne bwe kinaba kyetaagisiza beesibeeko basobole okukuumira eddiini yo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Twatuuka okulaba nti n'ensolo zikyusa embeera z'omuntu nga Nabbi bwe yagamba nti walfaddaadiina ahlul wabar wassakiina fi ahli alghanam, hadithi eri muttafaqun alayhi. Twagira musomo gwaffe ogwaggwa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti abantu abawangaala n'eŋŋamiya kubanga gusolo gunene gwetaaga guboggolya naki beba abakyuka lugendo musiŋŋaana ng'obulamu bwe bwonna buli waayogera aleekaana buleekaanyi kiroboozi kinene wahakaza. Ate wassakiina fi ahli alghanam kubanga embuzi nsolo ntono nnyangu ya kufuga osiŋŋaana nga balimu obutebenkevu. Nabwe kityo ebisolo bikyusa necha y'omuntu. Bwibanga bikyusa necha y'omuntu nga n'okwogera tebyogera watya omuntu bw'owangala naye ng'afaanana mu nfaanana eyo ate mu ngeri yemu nga n'okwogera ayogera. Asooka okutegeeza nga bw'omulabikira obubi, asooka okutegeeza nga bw'akaluubirirwa okutambula naawe oba okuwangala naawe nga oli bw'otyo n'ebirala. Yaaba ffe gw'osanga obusanzi eyo gy'owangaalira bw'abanga naye ayina effect ku bulamu bwo watya ate gw'osiiba naye gw'osula naye. Gwe tulaba omukyala bw'ayingira mu maka n'asanga omusajja nga munywi wa sigala, lw'asoose okuyingira n'awulira nga amuwunyira ekivundu, wagenda okumala wiiki emu bw'eti egenda okuyita wiiki emu mwezi nga takyawulira obuzibu bwonna mu sigala. Limaadha? Lwaki kaabuyonjo eyeewuwo bw'ebanga ewunya, lwaki otuuka ekisa n'ogimanyiira nga mugenyi yagiwulira? Kubanga wagijalasa owangaala nayo. Buli ky'owangaala nayo sense z'omuntu zitandika okkimanyiira mu kuwunya, mu ndabika, mu kwesittaza n'ebintu ebirala. Nabwe kityo ibadallah, mu bintu eby'omutawaana ennyo bye tulina mu mayumba gaffe era nga tuwangaala nabyo era nga bituttira eddiini olutta olw'ekika ekyawaggulu ne bitwonoonera abaana olw'onoono olw'ekika ekyawaggulu ne bitufuula abajeemu eri okukoola kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatukola nti ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Kyekyuma ekiyitibwa TV neyo dish gy'olina ekuŋŋaanyiza kazambi w'ensi yonna n'emu kukusembereza awo kumpi nga osobola butereevu okubeera nga olaba obukyafu obuli Thailand n'obuli e China n'obuli e Jamaica n'obuli mu America n'obuli luddawa, jesi kunyiga bunyizi eppeesa eri erikuli mu ngalo ku kaalimooti ako kookotte. TV nsonga eri sensitive nnyo, si nnyangu ya kwogerako. Lwaki? Kubanga ammat biha albalwa. Osanga abantu bagikkiririzaamu olukkiriza ne batuuka okutebenkera mu mitima gyabwe nti tekikyasoboka nnyumba kubeera nga teriimu TV. Oba eri mu maka ga mulongoofu nnyo, oba eri mu maka ga mwononefu nnyo, oba eri mu maka ga musiraamu wa bulijjo, oba eri mu maka ga seeka asongebwako. Buli nnyumba erina okuba mu TV. Yensonga lwaki okwogera ku nsonga ya TV kintu ekiri sensitive ennyo, kubanga osanga tewali awona illa man rahima Allah, okujjako abatono ennyo Allah yabamanyi. Buli muntu yenna bw'atyo bw'afaanana. Mu mikwano gyo gwayogera, tugambye ne mbawalimu ne mbasiraamu aba bulijjo, TV mayumba mweziri zitudde. Kati
okuzoogerako nga tozoogerako birungi byereere oba oli bwannamunigina mu nsonga eyo mpozi n'omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala gutusaba Allah subhanahu wa ta'ala atekeko okusaasirako ebbanga lyonna. Abalungi ab'ebitiibwa mu mitawaana eminene gye tulina mayumba gaffe mwe muli TV etuliiridde eddiini eridde eddiini y'abaana etufudde aboonoonefu eitha abatongole oba abatali batongole naye ng'etufudde aboonoonefu ne bw'obeera ng'osaala ng'osiiba na mutawaana munene mu nnyumba eyo. Omulungi ow'ekitiibwa ebiri ku TV obimanyi nange mbimanyi era n'ekigambo ky'oyogera mu mutima gwo oba ky'oli mu kugamba munno oba kyewayogera edda okuva twayogera ku nsonga ekwata ku TV kyuma booma bw'okikozesa obubi nga kifuuka kibi bw'okikozesa obulungi nga kifuuka kirungi. Tugamba naamu oli mutuufu obuzibu si kyekyuma ekyo yenkozesa yaakyo naye ekibuuzo ne kijja nti oli mu abo abakikozesa mu nkozesa etabasuula mu zambi oli mu abo nga TV yo teyitako Kinigeria oli mu abo nga TV yo teyitako Kiyindi oli mu abo nga TV teyitako firimu z'amawanga ag'enjawulo nagina emizannyo ejjajja ziseriiza ez'enjawulo ebitambula bino ebifaanako bwe bityo oli mu abo gwayogera ebyo oli mu abo ddala nga TV yo wagiteeka ku channel ya Qur'an ya Saudi Arabia nga bw'okileiminga mwetebedde mwokka tewali walala w'otunudde bw'oba oli mu abo weesiimye naye mbuusabuusa okubeera nti oli mu abo bal TV yo eyitako ebinigeria neyitako ebiyindi neyitako ebichina neyitako ebibrazil oba bijamaika oba biki eriko byonna mu ebyo abaddu bye batajja kukkiriza nti mazambi naye nga wallahi mazambi fi qararati anfusihim munda eri mitima bakimanyi bulungi nnyo nti mazambi era Allah subhanahu wa ta'ala yaharamisa ebintu ebyo. TV eyo abalungi abakkiriza kusiŋŋaanibwako abakyala abamu bawala bato bavubuka buvubusi abalungi kaalaala mu bannabulaaya abali eri mu Amerika abali eno mu Afirika abaawa naawa abalungi kaalaala tebagaba mulimu ku TV omuntu anagikolako kujjako beekakasa nti nno mulungi nnyo agenda kufuukira ensi sitaani. Tebakoma okwo oyo omulungi gwe balonze naye ne yeefubako n'anoonya ebyambalo ebisinga okubeera ebirungi ebigenda okukakinga audience yonna gye banaakoma abanaamutunuulira oba musomi w'amawulire oba aleeta mbeera ya budde oba n'atakoma okwo n'agattako okubeera nti yeekozeeko yeetonyeetonye neetonaatona n'alyoka ajja ku screen. Gwe omusajja omusiraamu Allah we yagamba nti qu anfusakum wa ahlikum naara weekuumi n'abaana bo mwetaakirizeeko omuliro n'otuula awo ng'omutunuulidde batabano bali awo bamutunuulidde muli ku ki tuli mukola amawulire wallahi amawulire ogalaba naye ng'ebirowoozo bitadde nnyo ku nkula y'omukyalo ono engeri gyanyinyamu omutwe engeri enviiri gye zeekasuka gye zeegira gye zeenyola ne ziba ng'omusota ngeri gye ziri enzirugavu ennyo n'omutunuulira feesi n'omubala buli wamu wonna obwongo ne bwogera bye bwogedde n'ogera ne weebaka. Gwe nno oli musajja mukulu ne maama w'abaana waali kati ayette ye mutabani wo ow'emyaka 18 ate ye mutabani wo emyaka 17 23 yaafaananya atya?
kadhalika mu ngeri yemu abasajja bali ku TV okwo bawalawo bali awo batudde ne mukyala wali awo atudde. Billahi alaikum, okutunulira abantu abo mu ntunulira efaanaganako bwetyo obusiraamu bukikkiriza? Obusiraamu bukikkiriza? Omuyekka bw'ati abeeyagamye nti ye bukikkiriza, ye bukikkiriza, tewali mutawaana. Simusuubira nti gyali kuba ffenna tumanye ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul lilmu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kusaidi endala, wa qul lilmu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala gatanna tugamba ku maweeri yasooka tugamba kukakkanya maaso, kubanga amaaso kasoogana okugafuga obwe togenda bufuga, togenda bufuga bwo tebulaba, amaaso gabutuusaako obubaka, amaaso gabutuusaako obubaka nti abanga waliwo ekigambo ekinene nti weetuli wano. Iyadhan billah. Ne bannange, TV mu maka amasiraamu ne kubaako ebintu by'otasobola kukola gwe ne maama w'abaana mu maaso g'abaana. Ate ne mulaba nti abaana okubiraba ku TV, okubira ku TV tekirina mutawaana. Gwosobola okuddawo ne maama w'abaana mutandika okwenywegera ne mukola bino biri mu maaso g'abaana. La, lwaki temusobola kukikola? Aye ne muleka abaana balabe ebintu bye ku TV. Gwe omusajja osobola okutuulawo mu maaso g'abaana bo ng'oyambadde kandawo yakokka? Okisobola? Kinene nnyo. Lwaki olaba kya bulijjo nnyo abo abaana okulaba abasajja nga bambadde andawo yabokka bali mu kuzanya wrestling oba kulwana wrestling? Kize kiti ekyo? Yabaffe gw'oli musajja nnabaki, abo abasajja abafaanaganako bwe batyo neeyo enkula yaabwe bampala kitanyi, eŋŋwaŋŋuli, abazanya emizanyo gifaanako bwe gityo nga bambadde obugoye obwo bwokka andawo yabwe bambadde, mukyala wo ng'ali awo atudde abatunulidde bwe bati, abatunulidde. Subhanallah. Ne bakwata omusajja yenna ng'azimba gatanyi n'obwere bwe buyita bonna, buli muntu alabawo bulungi nnyo, ne bamukwata, ne munne n'amukwata n'amuleeguula. Bw'amuleegula bw'oti kamera n'emusembeza bweti, obwongo bukulaga nti mukyalo atunulidde kasinziiro ke, atunulidde enviiri ze, atunulidde enkoona ye, atunudde luddawa. Olowooza waatunudde tomanyiiwo ddala? Awo wennyini waatunudde, wallahi waatunudde. Kyokka bannange, olowooza kyekyo? Kadhalika abamu bakyala be bazanya emizannyo egyo wrestling, omusajja ali awo ne bakwata omukyala ne bamuleeguula, ayambadde kannika kokka ne bamuleeguula. Omusajja atunudde bw'ati, gwe omukyala balwa aba atunulidde ekifaananyi ekyo TV eyo, gwe olowooza atunudde luddawa? Alaba nkoona ye mugongo, yeetegereza olaba balina enkyakya, kasinziro katunulidde oba viivi, waatunudde omanyiiwo? Omanyiiwo. Era walibadde olina obujja bungi nnyo ne toyinza kubukola. Lwaki? Kubanga mwatta omukago ogutali mutongole. Tontabaalanga siri kutabaala, ndekanda ebyendaba naawe era abyolaba. Naye wali mbeera mutambula mu luguudo mu street nga mulina gye mugenda, awaliwo omutawaana munene. Singa omusajja atunulira omukyala n'omulanga amutunulidde mu ngeri y'enkaliriza, omukuba oluyi. Lwaki? Kubanga tolina woofunira. Lwaki otunulidde buki? Otunula bakazi oba n'olaba ggwe mukyala wo ng'alina omusajja gw'atunulidde enkaliriza amwetegereza, wezi kuvaako. Lwaki? Kubanga tolina woofunira. Naye wali tontabaala nga siri kutabaala. Lwaki abaana tobafiirako, tobaboggolera ng'obasanze balaba firimu ezirimu okwenyegera nabiri, kubanga bakumanyi naawe otuulawo n'oziraba. Ate gwena layisinsi eraba ebyambyone,
olyoka obagaane bo okubeera nga babiraba okakkana ennyumba nejjulamu fasaadi obunfu obw'ekika ekyawaggulu ebintu ebinene ennyo ne bikogga. Lwaki bikogga? Olwa jaliisi. Eno TV gye wateeka mu nnyumba jaliisi. Munno sahaba wo agenda kwonoona omutima mpola ebintu ebyali ebinene bigenda nga bikogga mpaka ebifuka bya bulijjo. Ninga mu ntandikwa wali obyesittala kati byafuka bya bulijjo tebikyalina mutawaana. Nga bw'olaba bano abaddusi abakitwala nti okudduka omuddusi alina okuddukira mu bunnika. Kyawo tewayita bunnika ate obugoye bupale bwa kudduka nika weeyita wekayita kyekigana okuba nti ebinika weeyita wekayita munika n'akaleega. Lwaki? Anti ekyambalo ky'abaddusi. Bw'atayambala ebitasobola kudduka anti kyambalo ky'abaddusi. Bye bisibwa ku TV mizannyo ebyebeerako n'ebirala bingi. Kati olw'okuwangala n'abakyala n'abaani buli ssaawa ku TV yo ng'obulamu bwabwe bwe batyo bwe bafaanana bo baakamuka ensonyi zabagwamu ne bakamuka ne bafuuka ddala nga olukwo olukalu olutalimu ettondo ly'otuzzi ne batuuka okubeera nga obwerere bwabwe bufaanana n'obusinziiro bwabwe n'obugere bwabwe n'emitwe gyabwe bukyo kyetagisa kwegaala yeegaala kwekola tekina mutawaana. Nawe n'owangala nabo bw'oti omutende genda nga gufa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah gati ku mitima kugendako raan buli gw'obatunuulira nga kugenda katonyeza akaddugavu mpaka omutima gutufuuka muddugavu aswad mirbad kalkuzi limujakhiya. Twedduukirira ab'ebitiibwa bakkiriza bwe tuba twagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'eddiini, bwe tuba twagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'eddiini, twedduukirire twesaasire. Ebibuuzo bingi wano ebijja kati ekitegeeza tubeerewo nga tulina TV. Omuntu awangala atya nga talina TV? Nange simanyi neze kimmanyi nti ebyo bigiriko biri haramu ayinawo kimanyi nti biri haramu. Kaakati nange simanyi nekye neekakasa nti ebyo biri haramu. Ekyo kyo nkimanyi. Tukoze tutya? Simanyi. Wabula nze kutegeeza nti ebiri haramu ate naawe osinga ndwangu nti ebiri haramu. Wallahi biri haramu. Era naawe okimanyi nti oba weefera weerimba ogamba nti kubanga bino biri ku TV tebirina mutawaana. Nga singa osanga mutabano ng'alaba firimu ez'obuseegu onyiga togamba nti ebino biri ku TV. Mu dduuka lye mwokolera abakubba obalabira ku TV n'okitwala nti kuno kubba kwennyini otagamba nti bino bya TV era n'onoonya abaakubbye nga TV bwe bakulaze. Bwe kituuka ku buseegu ne muga nti eno